All right. It's a beautiful Monday, the 6th of May, 2024. Edanga mvaniriza nywano ku NTV ne Spark TV program mwasize mutya. Yes, wamnange Stella Nante. Twakava mu weekend and I love Mondays. Yeah. Kubanga Mando jingiro in a vibe, you know, from the weekend. Abasinga bakalubiriza, but today it's beautiful in the studio. And yeah, muje bali mutusa kengalo nakola lero. Bubango ina byotuseko. Any achievement? Mukama mulungi nnyo tukuyozayoza era nawe obanga waliwo ebiganye nga bichaganye bichakalubye mukama akumanyi era akujjukira, so you keep going tugwa manyi. Onakola lero it's a beautiful day because omuntu gwe tulina mu studio wa byamizannyo atenga abadde buli wamu abanja abagobera amawulire obanga ogobera amawulire, you watch news, omukyalo n'omumanyi oba nawe ngozanya ebyemizannyo obanga obigoberera omukyalo n'omumanyi. She's none other than Mukyala Sarah Babirye Kityo era ng'aliko ne president wa Uganda Netball Federation. Omukyalo no, yes, atambudde ebifo bingi kumpi, I think ensi yonna bulagimalayo naye nga ya bingi nnyo controversies zimwetoolodde obulamu ayise mu bingi ebisoomozebwa ate era achievements ze zirabikako. So ndi naye mu studio ngenda kuba nkomawo naye, tovaawo nange Stella Nante mwase mutya. Yes, Mukyala Babirye Sarah Kityo yatusedda in studio anyumye asabudde ekiteete. She's looking amazing. She's looking fit. Oh, she's fit. N'ekiwato kyo n'ekikola sidda mubuuza abantu yasala ku mubiri era ogenda kumpa exercise ez'okukola. Jangu mu byemizannyo era ngenda kujja weewaawo tukwaniriza nnyo mu studio era bwebale kujja. Nange mukwano mwebale naawe okundowoozaako n'okumpita. Amiina. Buuza ku balabi baffe abalungi, abaagalwa abalungi abatulaba mbalamusizaako nnyo. Njagala okubeebaza okwekuumira ku NTV ate era n'okwekuumira ku programu eno eya Mwasuze mutya. Amiina. Erinnya n'eddoboozi ndi Omulongo Babirye Kityo Sarah. Ng'omukyala bw'abagambye nti obuulyawo mpeerezzaako mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Naliko kansala w'abavubuka Mukono eyo nga nsoma ku Uganda Christian University. Nali kansala w'abavubuka ku district e Mukono. Naliko member wa parliament w'abavubuka ba Buganda owa parliament ey'ekkumi, ye parliament ewedde. Nalondebwa okubeera president wa Uganda Netball Federation okuva mu mwaka gwa 2021, ekisanja kyange kiggwako omwaka gujja. Ndi muntu w'ebyemizannyo, nzanya emizannyo egy'enjawulo, nzanya golf, nzanya netball, nzanya volleyball. Nga bwe nabagamba abaze bangoberera naliko omuddusi naye bwe nazaala emisinde n'enjesonyiwa naye nga nali sidduka bino nti oba nawangula midaali naye nga nali ngwagala ng'omuzannyo. Naddukako mu masomero nga nziruka n'ebifaana bwe bityo. So njagala nnyo ebyemizannyo naye ate ndi mukyala atya Katonda, amwe Christian. Nzikiririza mu Katonda era nzikiririza mu famire. Ndi mukyala mufumbo, nina abaana, ndi mama w'abaana babiri. Weewaawo bw'obeera maama oyinza okubanga mundaayo muvaamu babiri naye ng'ate olabirira ekikumi n'abafaana bwe batyo. So ndi muzadde naye n'ekisinga byonna nti ndi Munnayuganda. Amiina. Kuliko osembezaayo kakulu. Webale nnyo ebigambo ebyo birungi. Yes. Oli Mulongo. Omulongo aliwo? Mulongo munnange gyali naye nga bw'omanyi ffe abalongo olumu Katonda yatutonda bulala. Musajja ali eyo musirise nnyo, mukwata mpola, reserved, asobola okutuula awantu n'azibya nga okuggyako okwebuuza naga nti oba nagamba nti neyanze oba weebale nga toze mukulira kigambo ki. Naye lw'okimusanzeeko ate ye muntu asinga okubeera fane.
Oh. Yes, ali very funny. Na hilo akuba nti ekyo asobola kikola mu bantu bamanyi obanga muli wakanga family ya naye ajja ali mulamu. Okay. Nalongo naye jali mulungi. Fena family mukama abadde atukuumye. Amina. Nange tulina abalongo mu family. Oh wow. Kusaidia taata. Ate ne kuyama. Oh wow. Mama na anti wange azala abalongo buli bazala abalongo. Balanga mukaaga. Naye ogende yakusabira akuseka emikono. Nina kati omulongo ku show. Ogenda kukwata ku passport. Njagala okugira kubaza nange. Wewa okula ko kwali kutya. Okula kwange kwali kulungi. Sinza gamba nti kwali kubi. Yes. Sijja kulimba nti twazalibwa mu family ngagga. Family affe teyali ngagga nnyo. Mundoza mu butendo twali bagagga. Tato waffe yali mugagga nga alina ebintu nga alina kinaye. Bwe twagenda tukula embeera teyali nnungi. Naye nze ate era obulamu bwange ekitundu ky'obulamu bwange ekisinga ndowooza nkibadde nnyo na maama. Okay. Yeah. Nja kwogera nnyo ku maama wange obulamu bwa maama okusinga. So obulamu bwa maama obwo twabeera naye maama waffe teyali mugagga. Okay. Era tetwasomera nti oba twasomera mu masomero ga kabi. Ntera okuwulira abantu wano nga banyumya Uganda buli agamba nze nasomera gundi mbasanyukirako. Naye njagala okugumya abaana bannayuganda abasomera mu masomero ago oba oli awo ge batenyumirizaamu nnyo. Amasomero ago gasobola okuproducinga abantu abazira ate era ab'amaanyi. Nasomera ku Lwere SDA primary. Nensomera primary yange yonna we natulya primary 7. Nensomera ku Mulusa Academy w'obulenzi. University nagisomera ku Uganda Christian University Mukono. Nakola public administration and management. Na graduating mu 2015 nga ina first class degree. In public administration and management. So ako kabone akenkunala akalaga nti osobola okuva eruwero ku SDA. Ku ssomero lya government oba lyetwalise erya UPE. Nojja ku Mulusa Academy. Essomero lyatandikibwawo abantu oba abaana abava eruweero abaga nti banaye tubeeko engeri gye tusomye tubeeko kye tuddiza ekitundu kyaffe. Kakati ate ne bava okwo ate ne tugendera ku Christian University etali gamba nti oba university ya gavumenti. So omuntu osobola okusomera yonna gy'osomedde. Ekikulu kiri nti ekikututta okyagala omanyi lwaki wagenda okusoma era by'osomye bigattako. So nze ndowooza nti obuto bwange sirina nnyo kyembwejjusa. Obuto bwange bwanyumira nnyo n'okusinga obukulu. Singa nali nsobola okuweebwa omukisa oba oliawo ogusitula fan eyali mu buto nendireeta eno mu bukulu nalikikoze nga nsasula omuwendo gwonna. Obuto bwaffe bwatunyumira nnyo. Sina kusomera wokka ne ku kyalo. Abaana b'ebiseera bino nina ebintu byenyumiza abaana bange. Ne beewuunya olumu bamanyi n'okugenda ne babuza maama wange ne babuza ne ba anko baabwe ne ba anti ne banga wama kituufu nti nno mwetikanga obusane mbutwala kusomera okumaala. Ng'omwana omunyumiza n'omugamba nti ffe gye twasomeranga abasomesa baatutumanga obusa ne tugenda ne tuleeta obusa ne tumaala classes. Kumala classes kuba tewaaliwo sementi ebiseera ebyo. Kati ng'omwana agamba you mean cow dung, the cow's poo? Kagamba cows poop ngomla yenda yenyinyira nga uli ajula na kusesema. It was part of your growing up. I'm telling you, it was real fun. It was fun because you were a kid. It was fun. Ebintu ebyatuyigiriza okukola. Abasomesa batutumanga enjeyo, batutumanga emmuli. Kati bino bwembyo sementi ngani agula sementi. Bwembinyumya bino oyinza obutabitegeera. Naye ffe abasomera mu byalo nga twetikana enku ne tuzitwalira abasomesa. So ebintu ebyo byalabikanga nga omwana w'omulembe guno bw'abiwulira alabanga ebyokubonyaabonya, alabanga ebitaliyo. Naye kyamazima abasomesa n'abazadde baatuyigirizanga buvunaanyizibwa. Babanga bagezaako okutugamba nti tosobola kusomera w'otayonjezza. Bwe mutamaala busa mujja kulwala enfuufu ejja kubaleetera envunza. Kakati buvunaanyizibwa bwammwe wadde nga abasomesa mubasasula fiizi, wadde nga gavumenti weeri, wadde nga byonna weebiri. Naye nammwe ng'abaana mulina olubimbi olw'okulima, mulina role. Twalimanga ennimiro z'abasomesa. Era ne bakusanga ne mu ssomero bakusanga ng'oyogera Oluganda lwatuwesanga nnyo ebibonerezo.
Nabagamba vernacular speaking. Vadda. That is it. Kati nga class monitor oba monitress akuwandiika. Kakati kyalibadde ng'ekibonerezo nga bakutwala mu nnimiro y'omusomesa. Bateekangako Sarah babiri ekito times 100 emirundi gyonna ate nze nga njogera kati nga batuwandiika n'abaana abalala ne tukimira abasomesa amazzi ne tugenda mu nnimiro ne tulima kugamba nga emiggo gyabanga ku poor performance nga results zo body cleaning nga bakuba results zo bezibambi naye bino ebirala ebya bulijjo ebyo balina gye babatwala ate nga balina gye batwala so walabanga ng'ekibonerezo naye ekyamazima batuyigiriza okukola kubanga nze babiri sirina kye sobola kukola nsobola okulima nsobola buli mbeera yonna gy'oyinza okulowoozaako gy'onteekamu nsobola ogikola so oba oliawo ng'ewaka abazadde baali badde tebasobola oba oliawo kutuyisa mu mbeera eyo nti awaka twakolanga emirimu naye nga ne ku ssomero bagenda okugaa nti genda olime nga n'okulima okumanyi naye kati tubeera n'abaana turaisinze abaana nga n'enkumbi nalaba oli agamba okikola otya era nga bagenda mu byalo ku Christmas okitegeera ogenda mu nnimiro mugenze ku eruzi eyo gye oli akeera ku makya n'agamba mami twagenze wajjajja ente neefuka kuganga awulira ddala tebikwataga omwana anyumya ebintu n'otulako tinoga ndaba oba siraba naye n'okulya mu kyalo emmere eyo ebibala so ffe twalyanga ebibala nga tulya n'ebyo tatuwadde naye ng'abazadde b'oku kyalo ekirala ekyali ekirungi edda ndowooza ky'emissing ennyo mu bute was that security simanyi oba tusobola okukikopa mu generation yaffe edda omwana yabanga wa kyalo twabanga baana ba community kankuba ekyokulabirako nga muyinza okuba nga mugenda ku ssomero ne mubba ebikajjo kubanga twabeeranga n'abaana abalenzi neighborhood yonna nga mwena ku makya mutambula kati nga mwabangamu abaana abo ab'effujjo ng'omwana abba ebikajjo kati mwena okuba implicatinga n'atematema buli omu n'agenda nga mwaka oba ennyingo bbiri kakati nga temuyinza muloopa kakati nga bebabuuza nti ani yabba ebikajjo nga mwena musirika naye ate nga tojja bituusa ku ssomero kuba bajja kubuuza gye wabijje ate tojja bituusa waka bajja kubuuza gye wabijje kati nga mulina bbirira mu kkubo kati ng'omuzadde omu abasanga mu birya mu kkubo nga tabanyega abaleka ne mugenda era ne mutuuka ewaka oba ne mutuuka ku ssomero akawungeezi muba muli ekyeggulo nga gyakonkona kokoko mbadde nsaba ku babiri oyo n'ekato n'ekizza n'eggundi kati nga mufuluma ng'abagamba nabasanze nga mugenda ku ssomero nti mwade mukola ki twade tulya bikajjo kirungi ekyo nedda kale ku ttaka nga mugalamira buli omu ttaano kakati abali munda tebamanya miggo giri wabweru kakati ate bamala obbakuba mulina okuyingira munda kuba obudde bwa kiro ate mulina okuyingira nga temukaaba nga temulaga nti waliwo n'ekibatuuseeko ng'oguma naye nga oliro naye nga ssebo ate n'okudisipulininga abaana nga kwakyalo Of course. Era nga mama asobola okubuuza waliwo omutawaana kakati ono olwokuba amaze obbakubaga tewali buzibu bwonna tewali mutawaana ati mumengira nga mama ababuuza mutawaana ati tewali maama nti abadde abagamba nti abadde alina byatubuuza bitonotono kubanga bwe mwogerera nti batukubye maama ajja kubongera ate ye 10 kati emizannyo bino obikwasaganya still in class the performance was okay era ng'oli on top of your game nze performance yange tebeeranga kombi singa olunaku lumu osobola okubuuza ku basomesa kuba bakyaliwo bonna abasinga abansomesa bayinza okuba nga abafudde balinga babiri bemmanyi naye nga abasinga obungi bakyaliwo performance yange tebeeranga kombi mu ssomero ate era ebyemizannyo nali mbyagala nnyo naye mama wange yalinga tabyagala naalongo nga tayagalira ddala nga ne bwajja buzi ku ssomero kakati mama ye yalowooza nti bwe tunaabeera ennyo ennyumba emizannyo tetugenda concentratinga ku bitabo ate nga ye yalina ebirooto bye binene ng'omuntu olunaku lumu nga ndi ku Mulusa Academy ndoza nali mu senior 2 nali one of the best shooters ab'essomero naye bwe twagenda ku mipiira gya district gyali Luweero ku kisaawe kakati Luweero ne Kasana tebali wala twali tubuzayo wiiki ng'emu oba bbiri tugende mu games ezo ne ndwala measles ne banzizaayo ewaka naye ekyamazima nabeera ngaawo awaka nga mpulira nfa
nga muli ngamba singa kale mpona mangu nenzirayo kubanga mama tajja kunzikiriza ngenda kubaka ngate games zijja nga naye n'abaana babeera nga abaana ab'omwo mu kitundu nga bajjanga ne bandabako balaba oba mponye nino omuteebi waabwe munnange nino genda kakati lumu tuba tuli awo nga ndi waka twasolanga emanju w'eddwaliro Kasana nga amasomero gayitawo Ndejje Nandere Katikamu Mulusa bayimba nengamba nze actually twali ku kitanda Kasana naye nga n'ennyumba yaffe yali kumpi n'eddwaliro mama wange yali oba agenze bweru oba kwoza oba kulaba byeyayanise nemulula mpola nga ngenda nga nva ku kitanda nga nzira waka nga nfuna uniform yange ng'omulwadde nga ngenda naye nga limulwadde ebyaddala nali mulwadde wa measles naye ebbanga lye nali maze ewaka ery'eweeks 2 nali nkubyekubye ku matu nali siri bubi nnyo nnyo nga wali naye nga n'omubiri gukyayubuse kakati ntuuka ku kisaawe nga abaana bange yambala nga nyambala mulongo otuuka ku kisaawe awo begenda okutandikira era ne mu segment eddako tulabe netball ono omuyingiramu otya n'omufuula professional up to the level gye wamutuusaako tuvaawo kyali ku mase mutya tukomawo. Uganda's biggest tourism and travel trade show of the year is here again. The 8th edition of the Pearl of Africa Tourism Expo Poate 2024 under the theme Responsible Tourism will be taking place at the Speak Resort Convention Center, Munyonyo from the 23rd to the 25th of May 2024. It's your chance to connect with tourism and travel professionals from across the globe. Discover travel holiday deals, packages, and so much more. Visit www.poate.co.ug to register and be part of the event. The Pearl of Africa Tourism Expo Poate is brought to you by the Uganda Tourism Board. Sauti Awards winner nanyene luyimbo lwakabyo lwazuko lutukubya mwaka guno the beautiful voice queen mwana muwala kuyimbira nyimba z'eddiini ezikwata ku mutima ezikuwa amaanyi ezikuwa essuubi ezitendereza omutonzi ennyimba nga wano taata waluma awo yantera omukisa gwasembayo n'endala nyingi nnyo. Gabin Tate aguse ku Sheraton Kampala Hotel Gardens munamuwulira shenze mtwalo 10 yadye mtwalo 3 emeza bilioni 3 booking anga mukyali kuba noti 7 noti 4 329 539 oba noti 753 8 noti 39 katonda koleda ebiro mugi mujja tucheze. Gabin Tate live in Cheza for Yesu concert 17 May Sheraton Kampala Hotel Gardens ewagidwa NTV Nespark TV. Mchalo, Teget. She's a very interesting personality. Yes, tuchali ne Sarah Babide Chityo. Aliko president wa Uganda Netball Federation. Twine mu studio nakola leero azze tunyumyemu atubulire olugendo lwe wawatuse and biki byalina plan mase. Tukomye walingo ku kitanda awo. Bwe natuuka mu kisaawe. Batimmensi bange ne bandaba bonna buli omu n'abeera excited ne mulungu webale kujja kwata ne bampala amaanyi gazize kakomyewo. Kakati munnaye nali nzanya ebifo bibiri actually nali nzanya GA goal attacker ne goal shooting. Nyolo kuba nali mulwadde banteka mu GS. Kati GS obeera area sinene nnyo gy'ozanyiramu okusinga obeera mu ffumbiro mu kiyungu ku receiving mpira na kuteeba kuyamba kunonako bano ne bakunonera empira ne bakuwa gwe n'oteeba. Kakati kyekyaliwo so bwe natuuka ne bampa olugoye ne nyambala kati mama wange alabika
Nkazi watu bwe yava yonna gy'avudde atuuka ku kitanda ng'omwana tamulaba. Ndoza mama wange n'agamba omwana nga alazeewa agenda atuuka ewaka. Abali ewaka bamugamba nti Mulungu abadde wano afunye uniform ye ayambadde agenze. Kakati n'amanya nti ngenze ku kisaawe kubanga nali ndudde nga nzija mugamba nga mugamba mama bwe omupiira bwe gyenaatuuka nga mponyeemu n'agenda nga mbeerawo n'ensaba n'okusaba nga mpulira nga Mukama nkusaba omupiira gino nga kugamba linda nga ngamba tofaayo ojja kuzanya omwaka ogujja n'omwaka ogujja era bijja kubaayo mwana wange tolina maanyi tofaayo naye ndowooza bwe yatuuka wakane bamugamba nti ntaddemu uniform yange yamala nti ndi ku kisaawe naye mama wange yali mukyala mukambwe by the way nnyo naye bw'omulaba kati she's just the opposite bazukulu be ebintu bye bakola mama waffe dda kansooke bwe nkumalirayo n'emboozi ngenda kunyumiza akantu akamu kemutyako kakati munaye nga ŋŋamba tyali mulwadde kati bwe yajja ku kisaawe actually yansanga mu kisaawe nga mbaka wanje yankuba eriiso nempulira nga n'ebyenda byetokose eriiso lyalimu emiggo namanya nti kakati gino miggo gisookerwako naye tekyalina kyakkola naye ekyomukisa omulungi ntitwawangula era n'enzira y'ewaka yasanyukanga teyasanyuka yankuba sitola nti nali mulwadde yankuba nammalamu akazoole mama wange yali mukambwe ye nga tombuulira ebyo yankuba by the way so nnyo kakati munnange naye twawangula bwe twamala okuwangula of course n'enzirayo kakati awo nga takyambebesha biri ebyo gamba nange omwana wange erinnyako wano tambula mpola bwe naddeyo nga ngamba situka genda oleete kino situka genda onaabe bino byansituliranga amazzi bwantwalako okunaaba Mukama n'ansaasira nempona era bwe nawona n'enzirayo ku ssomero ate nenaddayo ku ssomero n'ensoma bulungi so kakati awo nembanga emisango gyonna njejjeeredde so mu secondary nazannya naye bwe najja ku university saazanya netball ebiseera ebyo nga UCU teyina bursaries zaba netballers ate nga nali neeweerera yes kakati nga nina okukola okukakasa nti nkola nsobole okusasula tuition ate era nsome wali okola kikyo kyaleetanga ssente nga bwe nkugambye nti nali mbaddeko kansula owa district ow'abavubuka naye nalina n'emikwano gyange abalala bangi actually olwaleero ndowooza kantwale omukisa guno nebaze ku mukyala Nsuubuga Evelyn Naggujja Naggujja mukyala Naggujja Evelyn Nsuubuga omwami we mwami Nsuubuga mukyala Evelyn awo mwaliwo waliwo association y'aba albinos oba bannamagoye omanyi bannamagoye bano bambi omusana gubatawaanya kakati lwakuba nti baatutaataaganya naye nga twalina ebirooto ebiyamba ku baana abo bannamagoye okukakasa nga tubategekera netball owa indo olwokuba nti amaaso gaabwe tegasobola nnyo kuzanyira mu musana so twali tumaze okusinkana abakulembeze baabwe nga tufunye enteekateeka nga tufunye ne ba sponsors abaalina okutuyambako ku nsonga ezo naye zino entalo zonna bwe zajja zibeerawo ebyo byonna byafa kubanga ba sponsors ebiseera ebisinga babeera n'omuntu gwe bakkiririzaamu ekigenderera mukyala Evelyn omwebaza otwo mwebaza waliwo omwami omulala bamwita Bonje Albert omwami Bonje Albert yali CEO w'Emukono mukyala Evelyn yali akola mu accounts waliwo omwami Francis Rukoya Mukome yali chairman WLC5 Emukono yali mukama wange nali kansula we abantu abo bajja bamotivatinga n'okunyambako okulaba nga nzirayo ku ssomero naye abaze bagoberera emboozi zange nabagamba nti mbadde nkola emirimu egy'enjawulo nakunyumiza nti natunda omuzigo natunda endagala nga ntunda endagala so nga nfuna essente naye ndabika nga bwe tebasobodde kunnyambako nga nange nsobola okweyamba omuzigo nagujjanga ngoma engoma kirina kaseke nga ngula omuzigo nga ngugula mukyala eyo nagulanga nusu kanaana ebiseera ebyo kiro nga naye nze kiro njitunda emitwalo 2 leeta ku muzigo so nali lyalenkola nga ngula n'endagala nga endagala nzigula nusu 5 olulagala okuva ku mulimu abakyala abamu idea ey'omuzigo n'endagala like ojija waliwo gaapu awo nga n'olaba nti kati kino kyekijja okukola kino kyekijja okukola
Of course ngo omwana omuwala ataakulira mu maka magagga nnyo yakula nga ndaba mama wange strugglinga n'okutukuza yatuzaala abaana twali 12 ne bafa tusigala 9 namulabanga bwakola saalabako mama wange nti oba yalina sugar daddy nti oba yalinawo omuntu eyamuleeteranga essente nti byonna yabikolanga tulaba nga akola bu bizinesi bwe n'abala ssente ze n'alunda enkoko n'alunda ku kino n'agezaako kiri n'agezaako kino nga byonna abikola tulaba so ng'omwana omuwala bwe nakula namanya nti ensi bw'oteerwanako teri yakulwanako naye ate n'ekirala nali saagala nnyo kukola mirimu ate era ntyoboola nti oba nkere ku makya bagambe nti oyo yeetunda oba ali wano oba ali wali naye nga ng'osobola okutunuulira obeera mu kitundu mwoli n'obala n'oga nti naye kiki kyenyinza okutunda wano nga tekiriiko kusuubula tekiriiko nnyo misolo kubanga bwe nkugambye nti nagulanga endagala mu kyalo ku nusu 5 abakadde abamu nga bampa za bwereere nga ngendangayo omukadde n'ogenda ng'ogenze gula ndagala nomutwalira amafuta g'ettaala nomutwalira sabbuuni nomutwalira sukaali ng'omutwalidde kubanga akwagala kubanga noba nga tolina kyomuwadde naye ate ng'omwana just alina empisa nagendanga obbalawako kateebereza omuntu akuwadde endagala buli kaseera otuuka ekiseera nga takyali kasitoma ng'afuuse jjajja muba munyumya n'agamba olaba bw'oddira kanyeebwa n'omuteeka ku kyoto n'okamulira mu maaso g'omwana omwana talwala maaso kati nga balina ebyo ebintu nga balina that other knowledge gye bakuwa nga yabwereere nga batuuka ekiseera ne bafuuka part of you ate nga bwe ngenda olumu nengenda nga mbatwalira ebintu gamba mulongo nedda tusigenda kutwala ssente z'omwana wange ku bintu byonna bye wanneetikkidde ngagamba mugende musalire olusuku ng'ofuna endagala za bwereere kumbe ng'ofuna endagala za mitwalo nga 3 nga naye zonna ozifunidde ku bwereere kakati mu prosesi eyo nga ne bw'oba ogambye nti olulagala oluguze nusu 5 n'olutambuza n'olutuusa e Kampala kuyuza asembayo aba restaurant nga balugula nusu 2.5 kati ne bw'oboze aba traffic bansonyiwe ne bw'oboze nga aba traffic bakukunyuddeko era wakiri ng'olutuusiza ku nusu 10 kakati bw'oteeka mu transport owa boda oba alutambuza naki tasobola kumalawo nusu 5 ku buli lulagala kale wakiri tubale nusu 10 naye ne bw'aba atuta 5 era osigala okoza amagoba ago ga nusu 10 ku buli lulagala era ng'obalyako ne transport azijja that is it nti bw'obala endagala nali sizijja ngoma endagala nazijjanga omwo mu Masaka Luweero ebyo ebyalo omuzigo gwe nalinga nzikye ngoma kubanga ngoma balaalo balunzi balina omuzigo mungi so kakati nga bwe ngatagatta omuzigo sente ze najjanga mu muzigo ng'omuzigo nsobola okutunda kilo 7 waliwo ekiseera bwe natuuka nga ntunda kilo 7 lumu nagamba nanyumiza mama wange bwe natunda kilo nentuuka mu 5 nga nkola amagoba ga millioni za 5 omwezi ng'omwana omuto yes 5 millions nentuuka ekiseera ne wabaawo omuntu eyangamba nagamba abasawo abaganda abo balaba bakozesa nnyo omuzigo singa onoonya amasaba ago nobeera ng'ogasaplayinga naye nga wama nokikola netandika awo nennoonyako ku masabo sawuzi zange ne zeeyongerako kiro nga 2 bagulanga nga kinkikinki nga bagugula nti nentuuka ekiseera nga nyingidde kiro 7 ez'omuzigo kakati kyanyambako okupushingako ku ndagala natula wansi ne ngamba nti njagala ntunde endagala mu mwaka gumu mbe nga mpezeze miliyoni y'endagala Mukama nansasira. Yes. Mukama nansasira mu myezi 6 nemba nga ntunze miliyoni y'endagala. Agenda okulaba nga ne ku account yange mpizizako miliyoni 10. Nanzirinawo nga amagoba nga tekuliko nti oba ki. Ebintu bisoboka nno. Bisobokera ddala. Kitiwa kya kuyiga mu kinene. That is it. Kati ne tuka nga wow. Kitegeeza Uganda eno esoboka. Yeah. Kati awo netandika of course okufuna interest ez'enjawulo tandika oyingira ebyobufuzi bwentyo bwenze ntambula banne tuddeko emabega katono ku netball awo kakati nga bwe nkugambye nti bwe namala okuzanya netball mu secondary university samuzanya kakati bwe najoininga parliament mu 2016 nibabawo mukwano gwange teyalina mukwano gwange kubanga nali musanze busanzi nga mukyala mukulu wali abadde mu parliament ebbanga honorable Jali Bintu Lukumu nangamba
omanyi muntu walwali nnyo ayagala nnyo okusaaga nagamba mwe abawala abato be tufunye mulina okujja tugende mu sports mulina okujja tugende kati mugamba sports ate atya nagamba tulina interparliamentary sports club tuzanya East African Games nemugamba nina sports zensobola okuzanya nangamba ozanya sports ki nemugamba nsobola okuzanya netball namuzanyanga naliko shooter nemugamba nsobola n'okuzanya volleyball naye namuzanyanga n'emisinde gino nagiddukanga nagamba ojja kutuyamba kakati nangamba noonya n'abalala awo nenjogerako ne Honorable Kinyamatama Juliet nenjogerako ne Honorable Soru Maureen kati naye nayogerako n'abalala ba newcomers netujoininga Parliamentary Sports Club kati awo Honorable Wasimwe natujoininga nga golfer Honorable Wasimwe nansikiriza okuzanya golf nabera ngamba naye babiri kwaiti osobola okuzanya golf walize n'ozanya golf kati olunaku lumu nantuuza nangamba tugende ku golf club netugenda nanga tugenda omperekereko ku kisaawe nemuwerekerako nentambula nentambula naye namalako holes zonna nenyumirwa nendaba nga omuzanyo gunyuma kati naye kyasinga okunnyumira ekyasinga okunzaamu amaanyi okuzanya golf be bantu abakulu naddala abakadde bebasanga ku golf Honorable Wasimwe nangamba okukutya buti Honorable Wasimwe nangamba olaba abazeeyi abali wano tie nanga bonna bazanya era bwe tunaaba tutambula ojja kubalaba ku kisaawe kakati netuula neŋŋamba golf ono neetaaga okumuyiga kubanga ekiseera kigenda kutuuka nga akaddiye nga sikyasobola kuzanya netball nga sikyasobola kuzanya volleyball ndizanya ki mbeerewo nga sirina sport yonna gye nzanya kyekyanjoyiningisa golf kugamba ibanga retirement game that is it kubanga ngetteeka ng'omuntu weetaaga okubeera social ng'olese church waawalala woyinza okubeerako family kyendala gy'osobola okuba nayo mu golf eyo abantu bamanya birthday z'abantu waliwo abazeeyi oba abakadde ng'oli abaana be bonna baakula abamu bali bweru talina mwana yenna wano naye nga famire ya golf emanyi nti olunaku bweruti ye anniversary olunaku bweruti ge mazaalibwa ge olunaku bweruti abeera celebratinga bwekiti abazeeyi mbalaba ng'oli bamukolera birthday n'akaaba n'atulika n'akaaba olw'essanyu nga naye yennyini birthday ye yagyerabira kati waguguka like okuguka golf golf namuyiga ne muzanya nazanya nempangula mu East African Games eza nze nali champion wa oyo yali Ghana wali we twali mu pink nze nali champion wa Parliamentary East African Games ow'omwaka ogwo awo twali Ghana twali tugenze ku All Africa Challenge oyo Honorable Wasimwe gwe mbadde nkugamba ye mukyala eyantwala mu golf eyanjagaliza golf era namuntwalamu so bwe twagenda kati awo ku Parliament mbadde nkunyumiza nti Honorable Jalia n'atukonvinsinga ffena ne ba Honorable Wasimwe okuyingira oyo omukyala omanyi Honorable Ntege awo wano twali ku Serena Kigo era omwaka ogwo nawangula ne bampa ekirabo kyange kya driver waliwo ogwo omugo gwe bakubisa ku ttiya so wali twali awo twali Ghana no ono yali Nigeria ono yali Nigeria ono yali Ghana so waliwo ne we twagende Namibia ne tugenda ne Pakistan kati wano nga mugenze kuzanya wona twabanga tugeze for those tournaments so bwentyo bwe na joininga golf naye nga Honorable Jalia Bintu ye yatusikiriza okuyingira Parliament kati bwe nabeera mu Parliament emyaka gyonna gye nabeerayo nze nali best shooter wa Interparliamentary East African Games ow'emyaka gyonna gye nabeerayo emyaka emeka emyaka 5 omwaka ogwokutaano tetwazanya olwa COVID tetwaguzanya olwa COVID naye emyaka 4 twagizanya so oyo omulala omukyala ono ali wakati wano Honorable Wasimwe ono Honorable Karo member wa Parliament w'abakyala wa Lukiga so kati oli yenze kakati awo nenzanya Parliament nazanya golf nenzanya volleyball nenzanya netball
nenzanya n'emisinde naye emisinde nagidduka omwaka gumu 2016 2016 nagenda okulaba nga Honorable Osolu ate ye kafulu misinde nengamba kakati babirye weetereze funa kyosobola emisinde girekere Honorable Osolu ne Honorable Kinyamatama kati nze nensigala nnyo mu netball mu golf ne mu volleyball. Oh wow. Wakola bulungi. Thank you. No chali ne fit no sebo. Bwente bwenalira bise sports loza yamba ko muntu to really stay fit. Sports ayamba nnyo nga bwokyulira. Wena ne birwadde ebimu byotolwala. Oyina n'ebintu ebimu byowonako ne stress yennyini bwo traininga webaka bulungi. Webaka bulungi kisinga okugamba nti kangende nnyo omwenge nkomewo ne kakati ezo ze parliamentary games. Okay. Ono Honorable Winnie Kiza ye yali mu GS. Ona atukubye omugongo. Honorable Winnie Kiza yali leader opposition. Omwaka ebbanga lye twabeera mu parliament twali ba champion ba parliamentary East African Games emyaka gyonna ng'ebikopo ffe tubireeta. Ennaku zino sigoberera nnyo awo twali mu Commonwealth Games. Wow. Twali mu Commonwealth Games. Nali sigenze nga muzanyi nali ngenze nga president. Kati wano twali ono Honorable Santa. Twali tugenze kuwagira Uganda mu World Cup wa 2019 e Liverpool. Kati eyo gye nafunira ekirowoozo ekigamba nti kanzije neesimbewo okubwa president wa Uganda Netball Federation. Kubanga awo nali sinaba kubeera president. Tukwata ng'oyingira ng'oyingira federation. 2019 bwe twagenda mu World Cup mu butuufu twali twagala nnyo tiimu kubanga kati awujjukira oyo mukyala yali kapiteeni waffe owa tiimu ya parliament ya netball. Nali valuable shooter waabwe trip bwe yatuuka ne banteeka ku trip. Right Honorable Kadaga n'atuwa aba parliament aba games ne tugenda okulaba World Cup. Naye ng'omutwe yazanyako netball nalaba tiimu yange nga ndaba erina kyebulamu. Nga ndaba teri motivated bulungi oba ng'abaana bayingira ku kisaawe ng'olwedde bakoowu. Ng'olaba balinga babakoowu budde bwakumakya nempulira nga kinkutteko. Nengamba naye abaana bano lwaki sinyumyamuuko nabo nengezaako okunyumya nabo. Of course abamu nga batya obukulembeze obwaliwo ebiseera ebyo ndowooza nga tebuwa nnyo baana ddembe yakwogera kiki kye bayitamu nakyo kubanga abaana abasenga bagamba Honorable tetujja bijja kutuleetera obuzibu tetujja kukola bwe tuti. Naye ne mbaako n'omuzanyi abazanyi ndowooza nga basatu who opened up to me ne bangamba nti Honorable ekyamazima tulya bubi. Ekirala abazanyi abatuufu si be baleese bwe kituuka okulonda tiimu tebalonda kituufu baleeta abantu baabwe so babiteekamu feelings oba ne bagamba nti oba minisita agambye baleete gundi omukulu bw'ati agambye baleete gundi that is it kakati nga baleeta abantu bafanawe batyo. Kati mu mbeera eyo abaana ne bangana okungamba nti ekizibu ekirala tetu traininga kutuuka ku mutindo gw'abantu bano. National team ebyo nga biri mu national team naye obaddewo wano byenkugamba ne buddayo mu mawulire n'olaba nti banoonya ssente za kugenda national team kugenda nga bali ku kawoshi ne booza emmotoka abaana abawala bafune ssente zitwala ttiimu y'eggwanga ebweru. So nendowooza nti nsobola okujja nenjoyininga netball nengattako kubanga sinze kabaka nti oba ndi nze nsingayo oba ndi mugezi okusinga abalala bonna naye bw'ojja okola ky'osobola n'oleka n'oyambako. Of course nina nange oba oliawo ebyesikoze bulungi naye n'omulala naye asobola okujja ateera n'atandikirawo. Bwe ntyo bwe na pickinga interest mu kujja mu netball. Kusooka ng'omuzannyo naguzannya ekyokubiri nga ngwagala nnyo ekyokusatu nga ndowooza nti waliwo kyensobola okuyambako embeera n'ogisoma kyensobola okuyambako. Kakati nenzija mu 2011 neneesimbawo nempangula n'emagini ennene nnyinyi nnyo. Abantu bakwesigira nnyo ne bampagira nnyo ndowooza districts bwe tuba tulina districts 46 districts zonna 46 zannonda n'amaklabu definitely ndowooza manifesto yange oba ebintu bye nabawa n'essuubi lye nabawa ne plan gye nabasuubiza gye nabalaga nti tukola bwe tuti tusobola okukola bwe tuti somehow baneesiga ne balaba nga bye mbagamba bisoboka.
ne tujja bwe twajja tetwayagalwa ekyo I must confess nti waliwo abakulembeze abamu mu National Council abataatwagala nga tujja abalowooza oba oliawo nti oba tulina olugezigezi oba tugenda kulingiriza bingi oba twepanka oba n'ebifaanana bwe bityo tetwayagalwa kubanga nze bwe nali nzija mu kifo ekyo nasituka ne ngenda ku National Council nengamba General Secretary wa National Council nti nze babiri ne muyanjulira ne mugamba era nenteekateeka ezijja okwesimbawo era nengamba ne Honorable Minister yaliwo ebiseera ebyo wa State Honorable Hamson Obua Honorable Obua nangamba omukyalo oyo tewaali mutawaanyiza kubanga akola bulungi naye ekisanja kye kyali kiweddeko nga constitution ya Netbo egamba nti omuntu anakulemberanga ebisanja bibiri so yali amaze okuweereza ebisanja actually yali asusiza namu naye Honorable Boyanga bwe tunamugamba nti asusizaamu so takkirizibwa kuddala agamba naye mwali mulese kakati nze nengenda mu maaso okitegeera so ne tugenda ffe mu maaso ne twesimbawo Mukama n'atusaasira ne tuwangula era bwe twawangula twaddayo gye bali ne tubagamba nti tuzze n'ebifaanana bwe bityo Honorable Hamson Obua teyaddamu kundaga mbeera mbi saagala muwaayiriza kubanga ne bwe twali tulaunchinga offices zaffe twamuyita naye bwe twamala okuwangula akalulu kaali ka 2 nga 5 ogw'omukaaga omukyala teyatukolera handover lwaki bali walina okubaawo handover yalina kubaawo ku olwo lwennyini lwe tulondebwa teyaliwo wadde ng'omulondesa yagamba nti ababaddewo muveeyo mu bifo bano baddeyo kakati omukyala twali tusobina kyagenda kutuwa ripooti atuyitiremu batugamba nti bannange tubadde bwe tuti tubadde n'okusomozebwa kuno tulina amabanja gano tulina byetutuuseko nga offices ne handovers bwe zibeera teyakikola naye bwe twagenda tubanja handover ne lufuuka lutalo lwaki yayiramuko yasisikatira nga bwe nkugambye nti tebaatwagala ge mazima ekyo nkyogera nga ndina mu kamera tebaatwagala era olunaku lumu waliwo abantu abamu baga nti tetwabaagala era tetuli baagala nange ne mugamba nti ffe tetwagala kutwagala ffe twajja kuweereza era tujja kukola kyetusobola kubanga kuba tetulina kubeera buno si bufumbo nti ndi wano obulamu bwange bwonna so najja kukola ekisanja kyange bwe kinagwako ngangenda nkola ebirala kakati ne tubeerawo ne tufuna offices zaffe ne tutandika okukola ndala tebaatuwaawo offices zaali nzigale handover twagirinda nebula nga tulina alternative nga tulina kufuna kifo kirala mu mwezi gw'omusanvu nga lumu ne tuyingira offices zaffe empya ne tutandika kufuna buli kimu kipya wadde ne tuzimbira ku scratch kakati waliwo international engagements ezaaliwo zonna tebaatugamba naye nga bwomanyi bwe baba bakulonza amawulire gaba gatambula kati netutandika okufunayo abantu abali okuva mu nsi endala nga babitugamba mu lugambo banange waliyo event bweti waliyo kino kati awo twalinayo event y'abalenzi yali egenda kubeera South Africa. By the way bade njala kujjukiza abalabi baffe nti musobola okutulabira ku YouTube ne Facebook gye tuli live era nga omukyala waddayo annyonnyola bade njala mujjukire nti tugambye nti she's the former president of Uganda Netball Federation. Abasinga balowooza nti netball azanyirwa bakyala bokka naye tulina n'abasajja ttiimu y'abasajja ng'ezanya netball. Ekyo badde sikimanyi nakirabakongo okinyonnyola. Tulina ttiimu y'abaami ezanya netball. Tulina ttiimu ez'enjawulo naye ttiimu yaffe national team yaffe bagiyita The Rock. Naye nga bwe nkugambye nti ebbanga lyonna babaddewo nga ttiimu teriiwo. Bwe wali olabyeko ttiimu y'abalenzi oba ey'abasajja ey'eggwanga ey'okubaka ng'egenza abantu bonna so ku rigimu yaffe weesoose era yagenda South Africa n'ekwata kyakubiri n'ekomawo wano. Omusajja azannya atya netball omuzannyo ngabo kati nga bulaba abakyala bwe bazanya football n'abaami bwe bazanya netball naye abantu ekisinga okubatawaanya balowooza nti olw'okuba abakyala abo abazanya netball abigula n'ayawuza kakati ezo basics zisigala zezimu naye character neneeyisa ku kisaawe ekyukamu kubanga abaami tebazanya n'abakyala abazanyi bazanya n'abaami so omupiira gwabwe somehow gubeeramu rough
gubaamu speed gubaamu amaanyi yes aggressiveness eba esingawo ku y'abakyala naye ate gunyuma nnyo kubanga gulina speed nene n'obukambwe buba bungimuuko ndiagadde okulaba abasajja nga bazanya different nnyo naye gemu yaffe ne ku YouTube kweri bw'okebera The Rock n'okebera oba male championship eyali South Africa eya 2021 gemu zonna kweziri so bw'otunuulira olaba nga amaanyi ne speed byawukanamuuko akati twagende South Africa awo obuzibu bwaffe we bwatandikira abakulu bano ndowooza nti baali banoonya dda oba oliawo ensonga kwe batukwasiza balabe butya bwe batufulumya kubanga baatuwa essente twaweebwa miliyoni 10 ngani abawa miliyoni National Council of Sports bajeti yaffe yali ya miliyoni oba zaali 3.5 engeri gye biseeko emyaka ebimu neetaaga nga amaze kulaba records zaffe naye nga National Council yatuwa miliyoni 10 sente ezo yaziteeka ku account naye nga sente tezinnatuuka abamu ku ffe account ya federation abamu ku bannange bwe twali nabo ku executive bajja ne batugamba nti abakulu baali baagala tubaddizeeyo ku sente tubaweeyo engeri ya kickback abakulu ba federation aba National Council yebawadde anti kakati bamemba bange be nalina ku executive yange abamu bajja ne baŋŋamba nti engeri gye okusooka bwe nagenda ku National Council General Secretary wa National Council yaŋŋamba nti yali comfortable nnyo okukola ne mwami Muhumuza kubanga yali abadde naye baali babadde bonna mu byemizannyo emyaka nga bamanyiganye kakati ebiseera ebisinga namutumanga si yekka naye ne General Secretary ne Treasurer by then kakati omwami bwe batuuka ne bajja ne bagamba nti omukulu yagambye agenda kutuwa basooka ne bagamba nti omukulu yagambye tewali ssente ekyamazima twali tumugambye ku short notice kubanga jjukira bali tebakola hand over information bagituwa buyise naye ate ffe bwe twafuna information nga twagala okugenda kubanga kyali kitugattako nnyo nga kiyamba ne ku ranking yaffe n'ebirala bingi waliwo benefits nyingi ezaali zijja ne game ezo nze kenyini nasituka nengenda nennyonnyola Dr. Ogwero nakkiriza n'agamba agenda kulaba kyakola era oluvannyuma ennyo baategeeza nti baali bagenda tuwaayo miliyoni 10 akati Zara awo tuba tutandikira awo ku miliyoni 10 babawadde tugenda okutandikira awo bwe tukomawo tukyatunuulira okusoomoozebwa ofisi agiyingidde biki byagenda okukola plans ze ziri zitya abamusupportinga yuye bwe bali yes so tukomawo tugatandikira awo tuvaawo Welcome to the world of Forest Resort Reza, ideal for weddings, parties, and all your special occasions. Our venue has exotic gardens that set the stage for unforgettable moments. Enjoy our luxurious rooms, elegant swimming pool, and our kids park that adds a touch of joy for our younger guests. Join us every Friday for live music. It's more than a resort. This is where luxury becomes affordable. Every Monday at 10 p.m. I'm the champ. You want to come get it. Watch the latest on local and international sports news and analysis. We never stop giving you more. Every Monday, 10 p.m. on NTV Spotlights. Oh, nice pass, Kaluma. De Fruto has settled for the bronze. Only gets better. Every Monday at 10 p.m. on NTV Spotlights. Yes, program mwasuze mutya amunange Stella Nante tukyagenda maaso ne mulongo babirye. Yes, era nga mukyala mumalirivu nnyo. She's very intentional. Kyayogera kitegeeza twetunyumyamu ng'era omulaba
tamalaga nenga she's very very intentional. So tukome walinga nga batuwadde milioni 10 ya kakati we batuwe milioni bali tebanaba na kuzituwa omu kuba somo naye bamemba bange nga basatu ne bajaje tuli ne batugamba nti omukulu General Secretary wa National Council yali asaba bwatuwa sente ezo tumuddizeeyoko. Esente bajja boogera nyingi kubanga budget yali nene naye bwe zajja zikendeera nabo ne bajja nga bakendeeza. Ngezaako okukatenga this long story short kubanga tukyalina bingi olugendo lukyali luwanvu kati imagine twakatandika entandikwa. Eventually baatuwa millions 10. Kati baatuwa millions 10 ne tutuula olw'okuba nti budget yali nene nnyo nga ate sente tulina ntono. Waliwo abantu abaali batuyambyeko nga Professor Badiru Katerega yali atugulidde tickets z'abazanyi abantu wa Kampala International University. Abantu abenjalo baali baze batuyambyeko. Waliwo pharmacy emu yali etuwadde eddagala lyonna lye twali tukozesa mu camp ne lye twakozesa gye twalaga. So bwe twatuula ne bamemba bange executive ne tutemaatema nga bagamba nti kati omukulu yali atuuse nga ke batuwadde milioni 10 nga yagalako kickback ya milioni 400. Omulabi waffe munnyonnyole bulungi omuntu kati bawadde milioni 10 onagalako kickback ategeeza ki? Kickback yenguzi nti otuwadde milioni 10 ffe tuzijjeyo ku akawunti tukwate cash wa milioni 4 tumukuddize okitegeera. Kakati kye nakola na mbutuufu nayogera ne bannange nembagamba nti sente zonna muzireete muziteekaawo sente zonna ne tuziteekaawo ne tugenda nga tuzalocatinga okulya bwe kuti gundi govunanyizibwa kulya n'okusula okutambula kuli bwe kuti gundi govunanyizibwa ku kino na kino byetaagisa kino ne tubisoti nga byonna ne bigwa ne sente ne ziggwawo ne tufuna allowance w'abazanyi zaali milioni 3 ne ba officials okusinziira nga bwe twali tuzalocate nze nazo nenziwa omukulu gwe nalinda erigate nzo okukola ebyo netu sente ne zigwawo ne mbaga budget yali nene ko kuzaba yali nene nnyo oba zaalinga milioni 220 eyo kakati ne bwe twajja tusala nnyo era twamaliriza ndoza tumalidde nga milioni nga 3.5 so nga bwe nkugambye nti naye twafuna abantu abalala abajja batuyambako mu bintu ebyenjewulo kakati bwe tumala okutemaatema sente zonna ne ziggwawo ne mbaga nti mukirabye nti sente zonna ziweddewo omukulu mutugambire nti ndowooza atusikuluna atusaasire bwe biti bwe kitambudde tewali wadde kubanga twakikola mu lujjudde nga buli omu waali era ne kiggwa kakati ne tutambula ne tugenda ne tutuuka ku airport kolo nga tugenda ne tuboardinga engeri gye nali nina aka passport aka green nempita eri kakati abaana bange ne bayita eno ne bakoligi bange ne bayita eno so oluvannyuma ennyo ne twesanga ku nnyonyi kati twesanga ku nnyonyi abazanyi mbabuuzaako awo twogera nga tutambula tutuuke South Africa okutuuka South Africa twali bangiko mu butuufu oba twalinga nga bwe gambye nti size na documents ezo figures sizirina naye abazanyi ndowooza oba balinga 15 then ne ba officials ne baaniya so bwe twatuuka tuva ku nnyonyi ng'abantu ababiri abatambulirwako ensonga zonna ababadde ne sente zonna kusula kulya transport atujja ku airport ababokinze hotels abamanyi buli kimu wetulaga akunyonyi tebaliiko basigala Ntebe by mistake nyumya yabaleka intentionally bali bakibaze kakati kata pressure enkube natunula nengamba nkoze ntya bannange wano wonvuddewo ntya ku luno kino ngenda kiyitamu ntya nkubi amasimu gaabwe amasimu ago ne messages ezo nkyabirina era investigations zonna bwe zaali zigenda mu maaso nabibawa aba CID nabiwa aba IGG nabiwa aba office ya auditor general nabiwa buli omu nabiwa aba parliament aba park n'abalala so kakati nga oluvannyuma ennyo tubafuna ku ssimu kati batandika tugamba gundi yagenda obbano naamu tusonyiwe tetuzze naye tujja kuba joining after 2 days naye tujja kuba nnyonnyola ebiseera ebyo byali bya covid nga babakebera covid ne mbeera mu isolation nebifana bwe bityo naye to cut the long story short byonna twabiyitamu ne tubeera mu isolation ennaku ne ziggwako Dr. Ogweli yajja e South Africa twali naye
nendowooza oba mugambiremu South Africa naye banange bwe nabeebuuzaako ne bangamba Sarah tokikola ng'oli ku ggwanga omuntu asobola okukola ekintu kyonna linda okomewo wano tubyogerereko eno kakati nga wese ennaku bbiri abantu bali ababiri bajja ye General Secretary Mukyala Amina Mande ne Mwami Muhumuza ne bajja ne mbabuuza abange ki ekyatuukawo nga tujja kunyonyola President tuweemu akadde. Of course ne tubiyitamu byonna mu bugubi nga bw'okimanyi abaana nga bwe babanja ssente zaabwe ne mbaga abaana mbawe ssente zaabwe. It's one way of motivating them bafune ssente zaabwe bazanye nga bazirina. Tebaazibawa ne tutuuka okudda wano bwe twaliyo eri ng'ebulayo olunaku nga lumu tukomewo ne batugamba nti ssente baali baziwadde Dr. Ogwel nga kickback ku miliyoni 4 ge yasaba. Oba bagumu nnyo oba ngambe nti abaana ba Uganda balungi abaana baffe balungi baagala nnyo nabo ng'abantu baagala eggwanga lyabwe kababeera abaana ba Shikrens sirina kaseera konna wadde olunaku olumu we nawulira nga banjiye kubanga babanja. Nja kulaga nti olunaku lwe twagenda New Zealand okuzanya First 5 oba mujjukira abawala bwe baazinira amazina agagenda viral. Honorable Minister Peter Ogwanga yatusiibula era n'atugamba tunagenda okutuuka New Zealand ng'abaana bonna bafunye ssente zaabwe. Twatambula ne tuuka New Zealand ng'abaana tebafunye ssente zaabwe ne ssente z'okulabirira ttiimu nazo tebaazituwa era abaana baayita mu bugubi obutagambika naye baazanya bulungi ne bakuba world's number 1 ne bakuba world's number 3 ne bakuba world's number 4 ne tukomawo wano nga bazira ng'ensi yonna yonna ebalabanga bazira. Naye tumaze kubeera wano juzi nga tuli mu ntalo nga tuleekana nga buli we tubeerayo tugamba babanja ne balaba obusente obutono bwe babalimbalimba nabo. Naye nga ebbanga lyonna abaana abo tebatuyuwangako okugamba nti oba tebagenda kukola mission ebatutte kubanga babanja kababe bawala kababeere balenzi. So wano wenjagala okwebaliza abazadde abakuzizza abaana abo wano wenjagala okwebaza clubs ne bamaneja b'abaana abo nti babakuzizza nga babataddemu empiso ey'okwagala ensi yaabwe. So buli kaseera we babeera ku mission nga ya national duty bakulembeza ggwanga lyabwe okusinga ekirala kyonna. Kakati ate bo abakulembeze ne bakitwala ng'empisa ti bo era abazanyi abasinga tasobola kuvaayo ga nti wano tunyigirizibwa kubanga bbanga lyonna buli wabadde nga bavaayo kikola nga babakuba ku mutwe nga bagamba asereti tabeera bwatyo asereti abeera n'empisa asereti abeera bwati ekitali kituufu. Naye nga kati bano abaana bano embeera yaabwe how do they maintain life like ebyetaago bizibu nga bwe nkugambye nti bizibu si bye byangu ennyo naye kale nze saaligambye nti oba gavumenti eveeyo ebawa omusaala awo mba nnimba naye kyendowooza nti gavumenti waliwo ekintu muli sinafuna mukisa mu butuufu nali njagala nnyo olunaku lumu ntuule wano Honorable Peter Ogwanga atuulaawo nga tuli mu studio emu mbeeko ebintu bye mubuuza bwe kibanga kubanga emboozi eno tuginyumya tugive eno ne tugidde naye waliwo ebintu muli bye ntuula ne ŋŋamba oba omanyi dda mama wange yaŋŋamba twali awakaffe tusaba yala twakulanga tusaba nga buli mwana abeera n'olunaku lwe lwasabisa osoma bayibuli n'otubulira bonna ne bakubulira ky'oyizeemu nawe n'oyogera ky'oyizeemu then n'otuwa lesson tuyizeemu ki mu kino. Olunaku lumu sirirwerabira lwe lunaku olukyasinze okundeetera okuwulira obubi nga nsoma bayibuli. Olunaku olwo baaba wange bamuyita baba Hilda eyali abuulira n'atuyigiriza ku malaaya ku mukyalo omwenzi ow'omu bayibuli nti baamuleeta mu maaso ga Yesu nga bagenda mukuba mayinja. Yesu n'ababuuza nti n'abagamba nti atakikolangako yabasooka omukuba ejjinja. Naye baba bwe yali ayigiriza yagamba nti ensi eyinza obutabeera feya gy'oli kubanga ensi teyali feya eri mukyalo ono. Era n'agamba nti ng'abakyala tulina ebintu bingi bye tuyitamu ng'ensi tebeera feya gye tuli
ne bwe tukola birungi bitya kubanga njagala ku ekifaananyi kya teams bbiri. Yes. Okusooka nga bwe nakugambye nga ntandika nti nze ndi maama nina omwana omuwala ate nina n'omwana omulenzi naye nga bwe njagala Pesh bwe njagala Junior. Naye mu Uganda tulina njagala comparing teams bbiri. Okay. Cranes ey'abalenzi ey'omupiira ne She Cranes ey'abawala ey'omupiira. Bw'otunuulira rankings, bw'otunuulira performance, bw'otunuulira ani asinze okutunda eggwanga n'ekifaananyi kye ku international platform, n'otunuulira ne returns gavumenti zeebawa tebikwatagana. Last financial year 2023 2024 gavumenti yatwalocatinga no 2025 right? No 2023 gavumenti yatwalocatinga billions 3. Okay. Football neja allocatinga billions 17. Ebyetaago bite byawukana really. Ekyo kimu. Okay. Netakoma okwo. Football neba wa billions zayo zonna 17 zone bazifuna. Ate yo netball ne bajiwa obukadde 9 mu 6 mu kifo kya billions 3 ate nga zaali ring fenced. Ate ne tumala okufuna obukadde 9 mu 6 ne bamakinga sure nti banzijawo bazireete nga siriiwo ne bateekawo brigadier general byekwaso which is okay. Naye ebbanga bwe lyaggwako sente mu office navaamu nga 20 ng'enaku z'omwezi 2 ogwokuna esente ne bazireeta mu gwokutaano nga financial yeggwako gwa 6 miliyoni 9,600,000 bazisipendinga mu mwezi gumu. Tekisoboka. Bwe twasaba accountability oyo mu kifo ky'okutuwa accountability brigadier general byekwaso yaddukiranga mu national council. Executive tefunanga ku accountability, General Assembly tefunanga ku accountability, okwali badde ng'okutuwa accountability batujjako license. Ekigendererwa nga kiki? Kakati awo enkugambira nti ekizibu kya Uganda si bannayuganda. Abaana ba Uganda bawadde Uganda buli kirungi. Njogera side ya sports. Abaana bano batraininga tebalya bulungi. Sports ono ali is a science. Oyina okubaako emmere gy'olya okubaako results z'ofuna. Oyina okubaako hours z'otraininga okubaako results z'ofuna. Oyina okubaako exposure gy'ofuna okubaako results z'ofuna. Naye abaana baffe bino byonna batuwadde results ennungi nga tebalya bulungi nga tebasasulwa bulungi nga tebali motivated tebajjanjabwa bulungi kati hawe bakikoye bakoledde ekyo ne bachivinga ekyo naye nga tebayiseemu osanga omwana nga alina injury ng'ali ku national team nga ne injury yagifunira ku national team naye nga n'eggwanga terimuyambye wadde okumutwala bamulongoose awone addemu azanyira eggwanga. Netball team ene eyimiridde etya you right now? Echichi what eyimiridde status eri? Netball yafa kyenyiza okugamba. Abazanyi gye bali bazanya tugezaako okumotivating abaana mu masomero mu byalo mu communities n'ebirala. Naye ate bo bakama baffe netball bamutta kubanga bakulaga nti tebanrecognizinga nze nga president. Era baalonda akakiiko ke baateekawo ke barecognizinga. Bukyanga nva mu office oba bukyanga banzijja mu office bangamba kudda bbali kati mwaka mulamba tewali liigi. Twalina liigi ezisatu. Tewaliwo liigi n'emu bweti ezannyibwa. Tewaliwo event yonna egenda mu maaso. Tewali. Naye ng'ate bakulaga nti mandate yaabwe yakutumbula bya mizannyo. Tubadde mu netball emyaka 2. Twasanga Uganda erina ba professional players 2. Naye mu myaka 2 gye twabeerawo tubadde tuweza ba professional players 6. Wow. Kakati omwaka mulamba tewali kikoleddwa. Kitegeeza nti abaana bano tebaweereddwa mukisa gulabwa kubateeka ku platform yansi yonna. Singa nali nvuddewo nga sibagaininze trips ze baakavaamu baali badde already ranking yaffe twali badde tetukyasobola kuyunga. Yes. Ranking yaffe yali badde egwiridde ddala flat.
naye ate olwaleero bo bakulaga nti tewali bw'ogamba nti oyagala nnyo netball football olwaleero eri ku billions 17 ate netball ne ku busatu bwe wali ogiwadde babiri bwe yakunyiiza wanyigira babiri netball n'ogisala financial yeno gye tulimu budget yaffe ya million 3.5 wow 3.5 so eyo yengeri gy'oriwadingamu abantu abakoze obulungi nabwe kityo nze ndowooza ndi ekizibu kya Uganda nguzi obuzibu obuli mu sports ya Uganda nguzi tewaliwo kirala nguzi ate mu ngeri mu forms kwegamba enguzi eri mu byemizannyo eri mu colors nyingi nti weetaaga kubeera soba nnyo okugitegeera bw'oba olonda national team nga baga otandika okufuna obusimu obw'enjawulo jukira nze nga president sironda team okay tolonda waliwo olukiiko olulonda national team olw'abakugu olulonda national team naye bwe bamala okutemako abaana ogenda okulya nga ofuna obusimu mbadde nsaba lwaki temutaddeeko gundi oyo muteekeko kugamba bw'ogenda okuteekako abaana baabwe be baagala oteekeko ogenda kumaliriza otutte ttiimu kukiikirira Uganda naye nga terina show nungi yonna gyegenda kuteekawo eyo yenjawulo gye tuze tuteekawo naye ate mu nkomerero nti ono mwana wani ono mwana akati ate ebyo ffe bye bituleetedde obuzibu that is it njagala otunuulire abazanyi ba She-Cranes tekuliko mwana wani tekuliko girlfriend wani tekuliko mwana wa munene magulu go ku kisaawe ge gakweyimirira mikono gyo ne talent yo bye bikweyimirira amaanyi g'oteekamu ge gakweyimirira naye abantu bano b'oba blockinze tebasobola kusigala nga bakwagala basigala nga bayina ebibi bakwogerako oyo ali bwati naye nze nagamba banange ne mbagamba ffe tetugenda kwewozaako ffe tukole ekituufu performance ya ttiimu egenda kutweyimirira egenda tuwolereza egenda kulaga ensi oba ddala ffe batuufu oba ffe bakyamu so obuzibu n'okusoomozebwa kwonna kwe tusanga ne bannabyamizannyo bonna kwe basanga nguzi njagala kubuuza ekibuuzo oli munnamawulire ne NBS rather NTV muli bannamawulire ne televisions endala zonna eziri mu ggwanga mwena muli bannamawulire njagala mutuule wansi mubuuze abantu ba National Council of Sports bakozesa criteria ki okwaloketinga abantu bano sente nabaga nti boxing tujiwe zino netball tujiwe zino football tujiwe zino aba swimming tubawe zino bakozesa katiba ki tosobola busobozi kutuulaawo noga nti bano tubawe zino bano tekiri fair so walina okubaawo engeri ne bwe twali mu maka nga tusoma fena baalinanga okutuweerera naye nga waliwo ak'enjawulo nga baga nti abakola obulungi banaaweebwa nga be basooka okusasulira so nga naawe munnange weefubako osome bulungi osobole okuba nga oli kwabo abagenda okuddayo ne fees ku ssomero kino kituza nti kiri kibayogedde nti team eya netball ekoze kyamaanyi nnyo yet efuna kitono nnyo kituza ku kiri kyegambye ekyomukyala w'omu bayibuli nti omukyala ensi tebeerangako nze bwe nti kyenzikiriza kati nkubuulira nga tulina prime minister mukyala nga tulina vice president mukyala minisita waffe ow'ebyemizannyo ne education senior mukyala nga tulina speaker wa parliament mukyala sirina bwe nnenya gavumenti eno awo abantu bonna bwe batantegeerera nti nze babiri ekinzibuwalira okugamba president Museveni njogera ku nga president w'abawala oba wa netball alimu abawala n'abalenzi naye olwokuba nti netball amanyiddwa muzannyo gw'abawala football amanyiddwa muzannyo gw'abalenzi wadde abakyala bamuzannya naye traditionally football muzannyo gw'abaami netball muzannyo gw'abakyala nga tulina abakulembeze abakyala abali mu bifo eby'abakyala eby'amaanyi abali ku mmeeza ensalawo ng'abakyala basobola okuba nga bakyalina budget etakwatagana na performance yaabwe sirina bwe nnenya mwami Museveni era nze mwami Museveni simubanja kubanga si ye speaker wa parliament si asalawo budget gyafuna oba oli awo alinga taata nti yagula emmere okitegeera kakati buvunaanyizibwa bwani afumba n'agabula osobola okubeera twabeeranga ewaka n'abantu ng'osobola oga nti kundi oyo bwafumba tulya late
oba akena abaana emmere tabawa mmere emala. So nze ndowooza nti ng'omukyala ng'omwana omuwala ekyamazima tetukiikiriddwa bulungi. Kati tukolewo kya tuterezeemu tutya ekyetaagisa okutereezaamu nze ndowooza nti wabeerewo platform esobola okwadressinga ensonga z'abakyala ng'efuna akadde neeyita abakyala bano mu sectors ez'enjawulo. Kati nze njogedde mu sports naye waliyo abali mu sector ya health, waliyo abali mu sectors endala. Abakulembeze bano ebifo eby'abakyala, ebifo ebyo bye mulimu nga babibawa ku tiketi nga muli bakyala, nze ndowooza nti twali bikozesezza nnyo okumanya butya bwe tuyinza okuyambako bakyala bannaffe. Singa ndoota olunaku olwo ne bwe mba sikyali president wa mpiira gwa Kabaka, naye ndoota olunaku olwo prime minister w'eggwanga lino lwalituula n'agamba nti njagala abakulira emizannyo gy'abakyala mujje, oba abakulira emizannyo gyonna naye nga bakyala. Oba ntegeerekeka. Osobola okugamba nti mu sports, mu football mulinayo omukyala kyayinza okwogerera abakyala abasamba omupiira. Mu netball mulinayo bakyala ki abayinza okwogerera ababaka. Mu swimming mulinayo omukyala ki n'ebifaanana bwe bityo. Kubanga ffe ebizibu byaffe byanjawulo byawukana ku by'abalenzi. Omukyala bw'afuna olubuto, omukyala bw'afuna olubuto eyo season ebeera off naye ng'ate ye kwalya. Tulina abaana abali mu Uganda prisons nga naye baliyo lwakubaka. Tulina abaana abali mu Uganda police nga bayingirayo lwakubaka. KCCA w'abaana baffe emirimu nga baliyo lwakubaka. Tulina abaana abali mu bitongole eby'enjawulo mu DIT nga baliyo lwakubaka. Olwaliiro okubaka kumaze omwaka mulamba nga tekuliiwo liigi teriiwo. Abaana bano tebalina mirimu. Ozo okuvaayo okwo kwakosaamu kwazza ttiimu emabega nnyo nga gye nkomezza. Olw'okuba nti oli omwami omu atuula mu ofiisi awantu n'alowooza nti alwanyisa babiri kubanga babiri avaayo nayogera ku bitatambudde bulungi. Nammwe ne mutalabanga nsonga ne mulabanga babiri ennakamwantette. Naye nga mwerabidde nti mu mugongo gw'ababiri waliyo abawala 3 abali mu KCCA, waliyo abawala 5 abali mu Uganda prisons, waliyo abawala 5 abali mu Uganda police, waliyo abawala 5. Kakati gwe buli woogezaako okukola kino ngoloza okutogera babiri. Actually babiri tolina ky'omukotogera kubanga babiri yali tafuna musaala mu netball. Babiri yaddayo dda mu bibye bye yali akola era bye yali ajja mu ssente ebyababiri ebitambula naye ate bano abaana bo tebakola. Okay. So under your office yo bintu ki byogamba nti kati bino timu yatuukako? Yes, yatambula negenda nekuba New Zealand, one of the world biggest and best netball teams. Ogojeko okutambula byonna ebyo kiki ekirala abaana bano kye batuuseeko under your governance? Okusooka nga bwe nkugambye nti nze mbaddewo emyaka mitono kubanga mbaddewo myaka 2 guno gwe gubadde omwaka gwange ogwokusatu. Naye mu myaka 2 omupiira gwa Uganda gwamanyika nnyo n'okusinga bwe gwali gumanyisa endowooza. Era mu myaka 2 abaana bano baafuna that self confidence. N'ekirala baamanya nti teweetaaga kuba muganzi wa gundi okubeera ku ttiimu oba okubeera ow'oluganda lw'omukulu omu okubeera ku ttiimu. Abaana baali motivated, baamanya nti weetaaga bwetaazi kukola nnyo n'okulifayinga n'obeera ku ttiimu. Ekirala kyenyinza okugamba nti abaana nga bwe nkugambye nti bagenda ne bazanya professional. Twalina abaana bagenda Malaysia bafuna ssente ne babaako ebintu ebikalu bye beekolera. Oli n'agamba nti ssente zange ze nafuna nagulayo akataka. So ekyo I think it's a dream come true. So waliwo ebintu ebirala byenyinza okugamba nti omupiira gwamanyika, generally gwamanyika. Bw'otunuulira liigi yaffe abaana babadde bafuna contracts nga club zaabwe zibasasula ngera zibasasula bulungi. Njagala kwebaza KCCA club zonna kangambe nti nebaze KCCA nebaze NIC, that insurance company, njagala kwebaza Uganda Police, Uganda Prisons. Teams nyingi, clubs nyingi zibadde ziwa abaana contracts nga zibasasula ssente zaabwe ng'omwana akulaga nti family ye survivingira ku mupiira gwe. Kakati ebyo byonna tubadde twabizimba nga weebiri nga twatondewo bannayuganda emirimu. Naye gwe buli lwogezaako okujjawo ebyo kubanga olowooza olwanyisa omuntu omu babiri abaana abo bonna baba tebalina mirimu. So bamaliriza nga
baze ku street anyway Yeah. nga like tebalina motivation tebalina so alternate enako ezo nalabye nga abamu bagenze mu basketball njagala kubeebaza nti wakiri tebagenze mu bumenyi bw'amateeka oba oliawo si kyekyali badde kisinga nga netball baali badde babeera mu netball omuzannyo gwe baagala yagala nagenda mu basketball kubanga nagwo omuzannyo naye mbeebaza mpulira bulungi bwe mulaba nga alina sport endala gy'akola okusinga lwagenda mu bumenyi bw'amateeka. Kati bino right now netball eyimiriziddwa kyenyinza okugamba kubanga tulinda kooti kusalawo etugambe nti tuliwo mu butuufu oba mu bukyamu beba tukakaatikako baliwo mu butuufu oba mu bukyamu naye ng'ekyo tetunnakifuna tuli awo buli kimu kyonna kiyimiridde so bebateekawo siraba kyebazaako naye ate naffe tetwalyagadde nnyo okulabika nga ate oba oliawo abeesiba ku bantu oba n'ebifaanana bwe bityo weewaawo nga tuli balonde so kakati eyo yembeera naye ebyo nga bwe nkugambye era kituzeeyo ku kiri nti babikola it's by design eriyo sports disciplines ezimu ze bawulira nga bo ze baagala zibeere nga zeziyitimuka kakati netball buli lwe mujja ne speed ennene balina obbalinnyako balina obbalinnyako abaana baabwe bo basigale ng'ebyabwe bitambula mwe bwe munaaviira mu confusion eno mugenda kuddayo kuzimba buto muddayo ku scratch naye nga si kirungi n'akatono. Kati wano mu office of course funding wabeerawo ssente ezijja mu office yogoloza waliwo kwe ku nsobi ze wakolanga ggwe nakolamu saaterezaamu nze sirina nsobi gye nakola nze nga nze sirina nsobi gye nakola kyenyinza okugamba nti oba oliawo kyenejjusa oba oliawo naalibadde sizze mu netball kyenyinza okugamba singa namanya nti abantu benzijja okukola nabo bwe bati bwe bafaanana naalibadde sajja saalyagadde nange kuyingirira meesi eyo kintu kifaanana bwe tewali omuntu ayinza kubagala kujja kukolera mu stress bwatyo kyenyinza okugamba nti kati nze nzize kutereeza nze nalowooza nzize kugattako ntereeze tulabe bitatambula bulungi tulabe butya bwe tubitereeza saamanya nti nali ninye mu luwombo lw'abantu so bwe buzibu bwe nafuna nabadde gamba nti bwe baatuwa esente ziri ne bazibba emiliyoni 3 saasirika nabawandikira amabaluwa ne tukola byonna twagenda paka IGG n'anoonyereza ne ripooti n'agifulumya era ripooti weeri ng'eragira Dr. Bernard Patrick Ogwell okurifandinga miliyoni 10 ng'eragira mukyala treasurer ne vice president then nabo barifandinga miliyoni 3 ripooti eyo weeri sente tezibeeranga refunded naye nga buli kimu kirabika ng'ekirinomu. Is there accountability nti gwe ziralira somewhere waliwo accountability twakola accountability ne tugiwaayo nempandiika nembagamba nze kennyini nembaga accountability eyo omukulu oyo amwami homuzi agikoze n'agiwaayo naye sente bwezi tizibula kubanga jjukira ffe tetukola bukozi accountability ku national council tukola na accountability mu annual general assembly kakati okubeera na accountability nga annual general assembly emanyi kirala ng'ate ne national council emanyi kirala ng'ate bano balina obulimba bano balina amazima naye national council bwe twagigamba yo yagenda mu maaso n'ekiriyalinga accountability oyo wadde twali tugigambye nti emiliyoni 3 gaali gabuze ate bagamba baagawa official wa national council bo bakiriyalinga kakati IGG bwe yanoonyereza n'azuula bye yazuula n'abalagira ba refunding esente zibata refundinganga up to now kakati waliwo auditor general's report nayo yali eraga ebitagenda bulungi so netugende wa auditor general netuwayo saidi yaffe nabo ne bawayo saidi yabwe auditor general n'afulumya report report n'olwaleero tugibasaba bennyini bangamba jjukira bangamba debbali banoonyereze n'olwaleero baatuwa emyezi 3 emyezi 3 jaggwako lasiya mu July naye n'olwaleero olwokuba report yafuluma ng'eraga nti sirina musango kubanga that is it naye olwokuba nti report ekyo kyegamba tebaagala gituwa tugisabye up to today report eyo tebaagala kola ki kugituwa tuba challenge nze tubagamba tuwe report n'olwaleero baagala ogituwa ekyo nekitakomaawo twagamba national council bagamba mu kusooka era bwe mba mujjukira amawulire ne wano ku NTV baaliwo
nalaba aba NTV nga baba interviewing. Dr. Gwero ngagamba yampa milioni 425. Banka statement eraga yatuwa milioni 186. Nenga records wezilo mutaso. Buli kimu record yo neraga nti thank you. Era naye jiji yanoonyereza nagana tubawanga ko milioni 425. Oba milioni 186 ate bakola embalirira. Yes. Na accountability naye twaji ne office ya jiji twajibawo. Naye ate olwaleero we balabanga ekyo kiganya ate ne batutwala mu anti-corruption court ne bantwala mu anti-corruption court. Awo. Ate mu anti-corruption court yo bagamba bampa milioni 186. Ate ng'okuva emabega yonna baali banvunaana milioni 425. Kakati bagamba bampa milioni 186 n'enzibulankanya. Naye tiimu yagenda mu events zombi yazanya. Abantu 27 batambula. Yes. Netusasulira abantu 29 okumala ennaku zonna weeks 3 zetwaliyo okumala ennaku 21 bonna baasula webali baasula baali abakola byonna naye ate bo bagamba nti nalimu okubalirira milioni kuwembali ya milioni 186. Yes. Kwegamba olabira ddala nga bakikola mu bugenderevu kino kyendowooza nze ndowooza nti kino kyekibalo kyabwe. Bible ega nti ndikuba omusumba nendiga nezisaasaana. Kakati aba National Council kyebakola kuba babiri ayogere ennyo. Kakati bano abala federation zino endala zonna tewali ayinza kuddayo ku kankozesa ekigambo ky'Oluganda oba nkuyite kufuguma oba kujegera. Awe nyini sokusembe wakati abalabi baffe ndoza omulabi oli ku YouTube ne Facebook gye tuli wegate ku Mbozi nawe yes obede part of the conversation wewa kyagenda maaso ne mchala babiri omulongo. Yes, era nga tugenda kumulamu katini bwe tukomawo tuyingiremu awo mu kaseera ako kogenda mu kukomera ku remand waliwo chaos okubulankanya wanawali wachandolinga otya wachiyitamu otya akaseera ako what did it mean to you bwe tukomawo ekyo tugenda covering atovaawo. Boom Chakala! Grab a Rock Boom, check under the cap, energize and win smartphones, flat screen TVs, Rock Boom gear, motorbikes and millions. I mean millions of cash. What you see is what you win. Boom Chiki. Boom Chakala. Every Monday at 10 p.m. I'm the champ. You wanna come get it? Watch the latest on local and international sports news and analysis. We never stop giving you more. Every Monday, 10 p.m. on NTV Spotlights. Oh, nice pass, Kaluma. De Fruto has settled for the bronze. Only gets better. Every Monday at 10 p.m. on NTV Spotlights. Yes, Mwasuze Mutya program is sponsored by YMCA Neros from Webale Trekam Center. Eranga chali ne mchala Mulongo babiri. Yes. Mulongo, is it okay if I call you Mulongo? Yeah, that's fine. Yes, Mulongo. Actually, abantu abangi bampita Mulongo. Nange linnyumira. So Mulongo. Awo chali kityawo. Embeera eyali kutekomera. Yes. Okusooka nze bukyanga mbawo nali sisibwangako. No. Nali sisibwangako kyali kibi. Kyenyiza okugamba kyali too much on me, kyankola bubi nnyo, kyamenya omutima, kyannuma. Tomanyi benyiza kinyo ebigambo tebisobola kunnyonnyola bwe nawulira. Naye njagala kwebaza Katonda. Njagala kwebaza Katonda nti bwe bankwata ne bantwala mu kkomera. Bwe natuuka mu kkomera oba bwe natuuka e Luzira. Omulabi soko munyonyo nga bakwatira ki like okay nalina emisango ebiri gye banzigulako. Omusango gwasooka bagamba nti natwala sente z'abantu mu lukujjukujju nti era omukyala yatuwa sente ze ne tuzirya
okusooka omukyalo oyo yali tampangako ssente wadde nusu emu. Ekyokubiri si kituufu nti nga bwe nkugamba nti yali yampa, si kituufu nti omukyala yali yampa ssente n'ebirala, naye kyayingiramu ebyobufuzi. Kituufu nti twalina Funds Association. Abantu bwe twajjanga ttiimu etandise okukola obulungi, abantu bangi bajjanga baagala okutambula naffe, naye ebya Uganda mwena mubimanyi. Osobola okutambula n'omuntu ng'alina enjaga ne mutuuka eyo ttiimu y'eggwanga yonna ne bagyembalasinga oba yonna ne bagikwata nga ku ttiimu kuliko omuntu alina enjaga. Kyetwakolanga ng'executive ne tugamba tukola Funds Association ebeera an independent body. Oli bw'ajja nga ayagala kutambula nga fund, you register with them. Obeere nga kimanyiddwa. Wabeewo standards nti bw'oba ogenda kutambula oba twetaaga Interpol, ogenda police ne verifyinga nekakasa nti oli muntu n'ebifaanana bwe bityo. Kakati abantu bonna abaalina okutambula okuwerekera ttiimu oba for Commonwealth oba for what bagendanga mu Funds Association, si mu federation. Ekyo kyalina engeri gye kikosaamu. Kyali tekirina ngeri gye kitukosaamu. Naye abantu bano bwe bajja nga baagala okutambula ne ttiimu, ani alina okusasula bills zaabwe? Gwe bw'okeera ku makya n'oga nti njagala kuwerekera ttiimu, ddala federation yalina okusasulira. Thank you. Government ya Uganda yalina okusasulira. Webale nnyo. Kakati gye twali tulaga ebigambo bino mbyogera nga Doni Lukale awulira, omwami Mwasa awulira, abantu bano ba funds balina okugula ne tickets ez'okulaba emizannyo okakasa nti ddala ogenda Bungereza kulaba mizannyo nti ye njagala kulaba games za Uganda nti ziri 5 ziri 10, booking a tickets. Nga waliwo omuwendo gwa ssente gw'olina okusasula n'abantu be twali tusasula babamanyi. Abantu bano balina okwesasulira ssente zaabwe ate balina zisasulira through the Funds Association. Kakati abantu bano badepositinga ssente ne babookinga ku tickets, kusula biki n'ebifaanana bwe bityo. Bwe bagenda ku visa ne batabawa visa. Wano mu kusasula ssente zino bali assured nti bagenda kufuna visa. Ani akwashuwaringa ku visa? Ani ayinza okwashuwaringa ku visa? Kubanga ani akola mu embassy yasobola okwashuwaringa nti ogenda kufuna visa. So that means osasula naye omanyi nti bayiza okuwa fenna nkugambye nange kennyini bwe nali sinaba na kuzannya golf natambulanga ne bannange nga nkimanyidde ddala nti sigenda kuzannya but I'm a fan. So nensasula nembuukinga nensasulawo okusula nensasula buli kimu bwe bampa visa nga ngenda bwe tebampadde visa aizuru kiganye. Kakati bano bo olw'okuba nti olwedde twalina entalo ne bakama baffe ne babakwata ne babafunira abapoliisi ne bakizimba ne bagufuula omusango ne kiva ku funds ne bakyambaza babiri. Olwaleero wetwogerera omusango gwo kkooti yagugoba kubanga tebaalinnyako wadde ne mu kkooti tebaalina wadde obujulizi obulaga nti babiri twamuwa ssente zino. Naye bo baakikola kutanishinga image y'ababiri kubanga babiri yali avuddeyo ebbanga lyonna ng'agamba abantu nti gundi ali enguzi. Ono aŋŋamba okwakauntingira ssente z'atampadde yampa milioni 186 ankakukola accountability ya milioni 425. Kakati eyo yali emu ku ngeri y'okundivengingako. So bwe bantu bwe musango gwasooka okuntwaza eruzira. Omusango ogwokubiri gwali gwa kuba nti bampa milioni bwali mu kusooka bagambanga 425. Kati mu guno baakyusa ne bagamba bampa 186 naye ne sizikozesa. Bwe bagamba eyazirya ttiimu yatambula yazanya tournament zonna twawangula tournament yasooka ne tudda n'ekikopo ne parliament netwaniriza eyokubiri ne tubeera baakubiri ne tukomawo wano ne story yonna nga bwenze nginyonyi. So kyannuma era kyamenya omutima yali experience mbi. Nalowooza ku baana bange nendowooza ku mwami wange nendowooza ku maama wange nendowooza ku taata wange nendowooza ku bantu bangi nendowooza ku baganda bange nendowooza ku image ya family kubanga ekyo kye baali basinga okukubira ddala. Era bwe bambala okukola ekyo bawandikira World Netball bagigamba nti nze ndi mufere. Kati wali embeera eyo wagiyigira World Netball nzijeko ne ku bukulembeze etekeka abantu abalala. So bo baabikola nga babala politics. Wayigiramu kimu ekyo? Embeera eyo nagiyigiramu ebintu bingi. Okusooka nti si buli ali eruzira nti muzi wa musango. Kyenyinza okugamba. Ekyokubiri nali siri nnyo omuntu alambula abasibe. Naye kati bwe baayo abantu bensabira buli lunaku
nga ne bwenfunye omukisa gwonna mbalambula bebasibe. Naye n'ekirala njagala kutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda. Katonda mwebaza nti yakozesa bannayuganda okumbudaabuda to console me. Ebintu bye nalaba ku social media nga bankutte reaction y'abannayuganda public engeri gya reactingamu yajjawo obulumi bwange nenzijanja b'ebiwundu byonna nenzijako obuswavu nenzijako buli kibi kyonna kye baali bansiize era bannayuganda simanyi benyinza kubasasula simanyi ekyamazima naye mbasabira mbaagala ate ngenda kuyimirira nabo ebbanga lyonna kubanga bayimirira nange. Amiina. Mulongo Babirye kati plan ki gy'olina right now? Osobola okukolayo ekintu ekikyo oba oplaninga kukola ki from? Ekyamazima kino kye njagala okugamba Uganda eri wala nnyo n'okukola ebituufu. National Council of Sports eya Uganda eri wala nnyo kubanga n'ekigambo okukola mazima oba kukola kituufu teyagala nakiwulira. Era buli lwovaayo okubagamba nti bana ekituufu kyalibadde bwe kiti bakuba kutta. Kakati sirina ssuubi lyonna nti nsobola okugamba nti nga mpita mu National Council of Sports tugenda kutereeza bwe tuti oba tugenda kukola kino. Olw'okuba nti ekyo kiri bwe kityo nze ne bannange twavaayo ne tutandikawo foundation. Foundation yaffe bagiyita Kityo Sarah Foundation. Foundation eno okusooka mentoring nga tuli mu mentorship. Twagala ku mentoring abaana okubabuulira nti si kibi okwogera amazima, si kibi okugamba no to something you think is not right. Bawulira nti omuntu ayagala kukozesa ekitali kituufu waayo ogambe nti nedda. Si kibi okuyimirira ku mazima g'omanyi era g'okuze bazadde bo bakugamba. Si kibi okugamba mukama wo nti sijja kubba, si kibi. Naye ate n'ekirala foundation eno eri nnyo mu byemizannyo. Ebbanga lye twabeera mu netball lyatuyamba okutuwa abantu bangi. Tulina federations endala okuva mu mawanga ag'enjawulo ezirowooza nti tulina kye tusobola oziyambako n'ozigattako. Tulina federations nnyingi ezitusaba abazannyi. Ndolyaga bannange mutufunireyo abazannyi naye nga bato. Okumanya amawanga agamu gali serious gaagala n'abazannyi okuva ng'abato ab'emyaka 9. Myaka 9 myaka 7 ng'olyaga ffe mutufunire abaana bwe batyo twogere ne bazadde baabwe abaana bwe tujja batwala mu masomero gaffe mu sisimu zaffe basome tusobola n'okubafunira obutuuze bazannyire eggwanga lyaffe babeere bwe bati oba tuba mentoring into this and that and that. So twatandika foundation eyo kyetulowooza nti bwe tuna kyenkakasa nti bwe tugamba twali twagala tukole engeri ya kampani naye nga tumanyi era bajja kutulwanyisa. Ekyo kyufu shuwa tukimanyi nti bajja kutulwanyisa n'okutujesalinga naki byonna tebayinza nakutuwa na license n'ebifaanana we twasaba nitukola foundation ffe katukole obwannakyewa tukole omulimu gwe tuteekeddwa okukola. Katonda bw'aliyamba abaana abo ne batuuka gye tubasabira oba gye twalyagadde babeere batuuke. Naye n'ekirala ffe tugenda kuzimba omuzannyo wano lukale tomanya ogenda guteeka maanyi. That is you're looking at all sports nti football netball byonna. Njagala obulamu bwange njagala nnyo netball. Njagala nnyo ne golf. Of course n'emizannyo emirala tujja gikwatako naye nga okusinga njagala nnyo netball kubanga football erina abagiyamba. Zino federations endala zirina abaziyamba naye netball bamulikwa. N'abaali badde babayamba tebabaagala nga bwe nkugambye kubanga toyinza kungamba nti federation ezanyo tiimu ezanyo obulungi bwetyo federation ewanisa erinnya bwetyo n'ogisooka n'ogiwa billioni 3 n'oziring fencing nga n'otazibawa n'obawa miliyoni 96 ate ne muzeegabanya ne tusaba accountability n'atumibwa ate omwaka ogwaddako n'omala n'otujja ku biliyoni 3 ate n'otuwa miliyoni 305 ate nazo ne tutaziraba ate nomala n'otujjako license kwega bino byonna ng'obikola federation egezaako okukola obulungi bwetyo kati gano gonna amaanyi ogenda gateeka mu foundation. Amaanyi gano gonna ffe twagala gassa mu foundation. Twagala kuzimba sport okuva ku baana abato ddala myaka 5 okutuuka ku myaka Katonda gy'anaaba atusobozesezza. Nga tebalina kye basasula bajja buzi ne bakufuna training. Ne batraininga ne bayiga ne tubategekera competitions ne tukola byonna nga bwe tulina obikola. Katonda bw'ali tujjukira ne tufuna abakulembeze abaagala ebyemizannyo
ne tufuna abakulembeze abaagala eggwanga lyabwe. Abakulembeze abaagala ebyemizannyo gye bali tebaliyo betulina kati njagala kugamba ebigambo bino Honorable Peter Ogwanga tayagala bya mizannyo anti ngamba waliwo abaagala of course betulifuna abaagala abo tebalina platform abakulembeze abalina platform ate tebaagala bya mizannyo tuyinza kungamba nti National Council of Sports eyagala ebyemizannyo nga officials basatu basobola okukozesa millions 3.5 ne bagenda okulaba omuzannyo gumu oba game emu oba trip emu ate nga National Federation namba tebagiwadde wadde million 10 omwaka oba kitegeera so tuyinza kunga nti abo baagala ebyemizannyo naye ffe tulowooza nti ffe katuteeketeeka abazannyi tomanya Katonda byaleeta mu maaso eyo Katonda ayinza okutujjukira ntufuna abakulembeze abaagala ebyemizannyo wakiri abaana bano bo omukisa ogwo gugenda okujja nga bateeketeeke Katonda ajja basitula n'abaliwo okuteekawo enkyukakyuka webale nnyo webale wayinza okubaawo enkyukakyuka ey'enjawulo so ffe nga foundation tugendagenda mu maaso n'activities zaffe nga tumaze essaawa eno tuli mu kuzimba tulina tuzimba structures eyo ku madistricts tuzimba structures eyo ku regions bwe tunaba tumaze buli kimu kyonna tugenda kutegeeza media houses tugenda kukitongoza tugenda kubeera ne events zaffe era bannayuganda bajja kuba balaba kiki kye tuli mu kufumba abaana abali eri already mu tiimu nga Shicranes abarock nabo basobola okwegatta mu ekyo ekibiina baba kati bo already abo nze ndowooza nti bakuze basobola maybe okutujoyininga okumotivatinga abato saagala kugamba nti tugenda kubasuula no basobola okujja ne bamotivating abato basobola okujja ne bazannya oba ne batendeka abato oba ne babamotivatinga mu ngeri tusobola okubawa emirimu nga foundation naye tuyinza obutasobola kugamba nti tulina national team kubanga eyo national team teba yaffe erina kubeera ya federation naye nga bano abalala abato mu regions endala ne ffe tetwajja mu netball sijja kulimba nti nina wadde enusu 10 kyenyeza okugamba nti kikino nakijja mu netball kubanga bw'otunuulira emyaka ebiri gye tubaddewo nga bwe nagambye nti twatwala tiimu e Wales ne tugitwala e Northern Ireland ne tugitwala e Bungereza nga gavumenti tetuwadde wadde 10 waliwo akaseera kewakwatako mu nsawo zo nogamba nti kati sente zino kanziteeke mu baana mirundi mingi n'okwewola neneewola nga bwe nkugambye nti lwe twatwala teams e Wales ne tugitwala e Northern Ireland ne tugitwala e Bungereza looza twakozesa budget ya bukadde nga 720 naye gavumenti yatuwa wadde 10 so twamaliriza ebimu twewoze ne tuteekamu ne tukola byonna ate ekyo federation zonna zikikola lwakuba nti abantu abamu nga bwegambye si bavumu kimala kuvaayo okutuula mu kamera kugamba biki bye bayitamu naye ekiri e Uganda nti abakulembeze bali wala nnyo n'amazima ne reality eri ku ground bubaka ki bwewandibadde omuzadde ali eyo alina omwana ng'alina talent mu ngeri emu oba endala muzannyo whatever it is naye nga alaba bino ebigenda maaso mu mawulire abaana embeera gye balimu sometimes payment embeera zaabwe bannayuganda njagala bagamba ekigambo kimu entalo zino zemulaba n'ebigambo bino byetwogera tebiteekwa kuba malamu maanyi birina kubazzaamu buzza maanyi kubanga singa ebizibu bino bibadde emabege bino bibaddewo kuva myaka gyonna naye byali tebyogerwako kyova olaba ebyemizannyo byaffe byali tebikula naye kati ffe buli we tuvaayo ne tubyogerako wabaawo ekikyukamu buli we tuvaayo ne tubyogerako wabaawo ekirongookamu kituufu wayinza okuba waliwo abakulembeze abataswala oli nakeera ku makya n'agamba nti ekikopo kya Africa ekyomupiira gw'ebigere tugenda kukisambira e Namboole olwaleero lekiba nga tekiriiyo e Namboole ate naga nti ate tugenda kusambira gindi waliwo ebintu ebyo ebitonotono ebijja bibe abantu abo abatono ab'olubato abajja babeerawo nga bo baliwo kujubisa na kulimba na kukola bitya naye akaseera kagenda kutuuka baveewo kakati bwe kanaavaawo ng'abaana tewabateekateeka nga tewabaagazisa bya mizannyo mbutuufu ebyemizannyo bankugambe ntya kya bugagga kinene nnyo nnyo eri eggwanga si na ggwanga lyokka naye n'eri abaana olwaleero bw'otunuulira mu nsi endala ab'ebyemizannyo sente ze bafuna nze kino njagala actually
apiru yange yali badde okusaba kwange kwali badde nti abantu abalina obusobozi e Uganda muveeyo mukwatireko abantu abagala ebyemizannyo tukikole privately government yesigalewo ekole ebyayo nga bwe yagala obikola tujiwe ebbeetu lyayo tukole naffe bye tulowooza nti bye bituufu bwe tunamala okuteekateeka abaana bano government bw'eneeba ebeetaaze tubagiwe bagende bakiikirire eggwanga bwe tunamala okubateekateeka tubabawe bagende bakiikirire eggwanga ku platforms ezo ez'enjawulo ensi ebalabe abaana bano bafune future ennungi bafune emigaso emirungi. Oba comment emu gye wakola n'ogamba nti one of those things you're passionate about oba categories z'abantu oyagala nnyo abaana olumirwa nnyo kale abaana abakadde abaliko obulemu ne basingle mothers ensi ebalaba naye tebawa nnyo attention ne bannamagoye. Okay. So olowooza eyo passion eyo yakuleetera okuyingira parliament n'obaako by'okyusa? Mwatu nayingira parliament nga ndi so eager okubaako byenkyusa nga njagala nnyo nga mmanyi nti nsobola okubaako kyenkola n'enkyusa naye siwulira bulungi nti nina kye nakyusa nnyo kiri awo ekyamazima nina bye nagezaako naddala najagala nnyo okukyusa ebyenjigiriza byaffe era ndi ku rekodi nti nali omu ku bantu abayogera curriculum yaffe oba curricula ya Uganda biki bye batusomesa twasoma ba Eskimos twasoma ebintu ebitakoze completely naye nga singa twali twayiga oba okukola ebyemikono oba nga batuwa skills okukola sabbuuni okukola ennoni okulima obutiko okola ebintu ebyo ebireeta ssente amangu byali badde biyamba abantu bangi kubanga abantu bangi basoma ne batamalaako kufuna mirimu gy'akabi abamu ne bamalako n'emirimu ne batagifuna ng'oli alina akabanja oba maama we alina akabanja ewaabwe mu kyalo nga mutuufu asobola okukubawo ekiyumba ky'ebiwempe n'alimiramu obutiko ate n'abutunda ne bumuwa ssente oba nga asobola okubaako ekirala kyonna kyakola so naye bwe nagenda mu parliament siwulira nti nakyusa nnyo mu parliament twayogeranga n'oyogera n'omaliriza nga byonna bye mwogedde bisigadde awo olunaku lumu twasaba tunoonyereze ku sexual harassment in institutions of learning era netukisindikiriza nnyo ng'ababaka b'abavubuka saali nzeka nali ne Honorable Nadeke ne Honorable Mpaka Mwine ne Honorable Oscar Omonyotema ne tugenda ewa Right Honorable Speaker ne tukipushinga n'ateekawo akakiiko select committee enoonyereza ku nsonga eyo ne tunoonyereza ne report ne tugireeta naye tewali kyaddako. So nga member wa parliament olumu osobola okwogera n'oleeta ekirowoozo n'okiteekaawo naye ne kitakola nnyo. Olunaku olwo waliwo olunaku lwe sirirabira twalina mu Eastern Uganda ne tugenda mu ssomero erimu lye sigenda kwogerako nga lya primary nga tugenda ne tusinkana abaana okuva ku primary 5 nemu actually awamu twagendanga paka ne ku P3 ekiruubirira ki nga twagala kumanya kituufu waliwo sexual harassment ne mu masomero gano. Omwana omutono abo ne mbuuza mumanyi sexual harassment abamu ne bagaa yes abamu ne bagaa tebamanyi ne mubannyonnyola ne mubabuuza have you ever been sexually harassed majority ne bagamba yes naye nga tojja kubayimiriza mu kamera omu ku omwaku w'esitory kati nga tubawo obupapula ne batuwandiikirako bw'aba muzadde wandiikako bw'aba musomesa wandiikako n'abaana bawandiikako oli n'osanga nga erinnya lirabikidde mu P3 lirabikidde mu P5 lirabikidde mu P6 nga linnya lya musomesa omu naye nga class ez'enjawulo zigenda zimwogerako. So ekyo kiteeso gavumenti twakyogerako ripooti n'efuluma naye saddayo kumanya kwegamba siraba nnyo nti oba waliwo ekyenjawulo ekyakyukako tetwalabako nti oba abasomesa abo baba bateekako mu mbuga z'amateeka ne boolyawo ne babavunaana ne bifaanana bwe bityo. So ebintu bya paalamenti birungi naye olumu bimenya omutima olaba nga muvaayo ababaka ne boogera ensonga ne bakunoonyereza ne baleeta obukiiko naye bwe kituuka ku implementation tunuulira ripooti ya Honorable Kanusu ne komiti ye bakola recommendations ennungi ku National Council of Sports naye zaafiirawo zakomaawo tewali kyakyukawo.
omulongo oli maama yes olina abaana babiri n'abalala b'otazaala nga 40 obulamu obubalansinze otya olimu leadership sports byonna obubalansinze otya biri buli kintu okiwa obudde bwakyo buli kimu okiwa obudde bwakyo bw'osalawo n'ogamba nti ngenda kubeera muweereza mu church otuula wansi n'omanya nti wiiki church ngenda giwa lunaku ki bw'omanya nti oli maama obwo bwe buvunaanyizibwa ndowooza obuteetaaga kuwummula so nga maama obeera maama 24/7 w'ofunidde omukisa ne bwe mba nvudde wano era ajja kukubirako ku baana obuze banaye muli bulungi mufunye kino kitambudde bwe kiti embeera eri etya ebya leadership nabyo omanya wootandikira nga bwegambye ne wookoma ndowooza ekisinga obukulu kwe kubalansinga obudde bwo nze ndwawo okwebaka buli lunaku ndwawo sijjukira ddi lwe nasemba kwebaka nga tezinawera ssaawa 9 gwa kiro nti emisana nkola nembaako wenkoma akawungeezi n'enzirayo ewaka ne bubeera budde bwa famire afamire bwemala okwebaka ate nembeerako mu ofiisi nembaako byenkola ebirala ate bwemala neneebaka oba oliawo nenzuukuka nga buyiseemuuko kubanga neetaaga esaawa nga 6 ez'okwebaka then ate bwenzuukuka ate nembakana n'emirimu emirala obugambo obusembayo omulongo nga tumaliriza wandyagadde bale bakujjukire nga legacy yandibadde etya ebigambo ebitonotono si ekyo kibuzo nga kinene nnyo ekibuzo kinene nnyo naye obulamu bwange naalyagadde nnyo banzijukire ng'omuntu ayogera amazima agaluma amazima agaluma nno tegatera nnyo kuwa bantu mikwano abantu mikwano egimu gikukyawa kubanga bw'ojja gye ndi n'oŋŋamba kakati olaba oyo boyfriend wange oba omwami wange yakoze bwati ne bwati ne bwati nyinza obutagamba kyoyagala kuwulira naye nsobola okugamba amazima agaluma so naalyagadde nnyo ensi nzijukireko ng'omuntu awo oba oliawo atayogera nnyo bigambo biwooma naye ayogera amazima agaluma omuntu nga yakubuuza omulongo mpayo ebintu 3 ebidescribing you as a person nze ekibuuzo ekyo nakyo kizibu kubanga okweyogerako sometimes olabikanga osobola nga bwe nkugambye nti nina obunafu bwange nti bwe njagala sometimes njagala ebyaddala kati ate omuntu ayagala ebyaddala alumwa nnyo so njagala sigamba okwagala nti oba okwa relationship oba okwa love oba okwaki naye nze ndi muntu ayagala abantu obulamu bwange simanyi nnyo njagala nnyo bwe mbanga waliwo omuntu azze mu maaso gange ekyo nkisaba Katonda era buli lunaku nkimusaba njagala nnyo bwe waba nga waliwo omuntu azze mu maaso gange ng'alina obuyambi bw'ayagala abufune oba wakiri aveewo ng'omutima gwe guwo bw'aba azze n'ebizibu 10 wakiri aveewo nga aweweddeko so ekyo nkyagala nnyo naye n'ekirala nga bwe nagamba nti njagala nnyo abaana njagala nnyo abakyala naddala abo bayita mu kunyigirizibwa njagala nnyo abantu abakuze emyaka bansanyusa kyoba omanya nti bamementula nnyo omutima gwange abantu abaliko obulemu mbalumirirwa n'engeri gye mpuliranga oba oliawo baali badde balina obulamu bwe bayitamu obukaluubiriza then n'abantu abalala kati ennaku zino bempulira benjagala ennyo beba namagoye weewaawo olina enkyukakyuka gy'oleeseewo era tubadde basanyufu nnyo okukyazaako mu studio zaffe n'otubuulira your side of the story n'otubuulira plans zo era n'ebyozzaako maaso awo kabadde ka episode kalungi nnyo webale nnyo webalire ddala mukyala nanyo nga tukutumiddeko nnyo yes n'abalala bangi nnyo tubatumiddeko mwebale nnyo okwekumira wano katusuubire munange mwifunyemu kye muyize yebisingako mubitege ku comments on Facebook ne YouTube kuba tubaddeyo live mwebale nnyo okubeera part of it okuva gye twatandikidde paka we tumaze mubadde balabe balungi nnyo so tusinkana olunaku olw'enkya nsigadde ndi Nate Stella kale bye mukama bakuume.
YMCA Comprehensive Institute, Uganda's first chartered other degree awarding institute, offers a variety of programs to equip you with the skills and knowledge you need to succeed.